Yes, Red Zone TV kwoli nsoko kulamusako nsoko kubuzaako wasuza otya wasiibye otya okusinzira ku budde n'ensi gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV n'ennyongera okusooka okujjukiza atanaba kubeera ng'osubscribinga ku channel eno kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade aka notification ojja kubeera tomisinga nsonga yonna. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo wano nga nkuwa updates eziba zitutuuseeko naffe nga tuzikusasanyizaako oba oliawo nga naawe otegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kakati tukeeredde mu mawulire enkyalo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'e11 omwaka 2023 tukeeredde mu mawulire agennyamiza agewuunyisiza bannayuganda abasinga obungi abo bagategeddeko naye nga naawe atanaba kuba ng'obimanya. Kakati wano yessaawa obeere ng'obitegeera. Mwawulira ku kintu bannayuganda oba gavumenti ya Uganda kye yakola eky'okuzimba enguudo mu ggwanga erya Congo. Ndowooza ekintu ekyo mukijjukira bulungi nnyo. Eggwanga lya Uganda, gavumenti y'eggwanga Uganda yagenda n'ezimba enguudo mu ggwanga erya Congo. Oyo ne yali Desemba omwaka 2021. Uganda neeyisa ekiragiro neeyisa ekiteeso ne bakubaganya ebirowoozo ku kuzimba enguudo mu ggwanga erya Congo. Kati mumanyi amawulire ge tukeereddemu olunaku olwaleero gwe munnayuganda ayagala okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Njagala okutegeeza nti babadde wali mu kibuga Juba eky'eggwanga erya South Sudan. Babadde bayina conference gye bayise annual conference 2023 working together to effectively develop sustainable end-to-end agricultural value chain. Abasuubuzi abegattira mu mukago ogwo basabye gavumenti y'eggwanga Uganda ne gavumenti y'eggwanga erya Sudan bazimbe enguudo ezigenda okubanga zisobozesa abasuubuzi okujja ebyamaguzi byabwe okubijja mu ggwanga lya Uganda nga babiyingiza mu ggwanga lya Sudan. Kakati nina wano olutambi olw'abantu babiri nga bakkaatiriza ensonga eno okusinziira ku permanent secretary owa ministry ey'ebyensimbi permanent secretary to the Ministry of Finance amanyiddwa nga Ramadan Gori gwe munanga ali Red Zone TV. Omusajja akawangamudde n'agamba nti eggwanga lya Uganda mufe kubiri mbusimala twazimba enguudo e Congo abantu ne boogera bye baayogera. Ngenda kuzannyira olutambi lwe wano oluwulire bulungi nnyo. Avuddeyo n'ategeeza nti Uganda tugenda kukonsidalinga eky'okuzimba enguudo mu ggwanga erya South Sudan kisobozesa abasuubuzi baffe okubeera nga bajjayo bulungi ebyamaguzi byabwe oba nga babitwalayo. Era n'ategeeza mmwe mwenna abaavayo ne mugamba nti Uganda ezimba etya enguudo mu ggwanga lya Congo nga bo tebannazimba zeewaka, era Uganda egenda kuzimba etya enguudo mu ggwanga erya South Sudan nga tebannazimba nguudo waka. Kati n'abasekerera era n'abagamba nti kino gavumenti bw'enaabanga bakitunuddemu bateekwa okukkiriziganya ku nsonga eno ey'okuba nga bazimba enguudo mu ggwanga erya South Sudan. Njagala nkuwe eddoboozi nkuwe ebigambo by'abantu bano ate nzije nkwongereyo n'endowooza yange oba n'endowooza zaffe oba n'ekintu kye tuzudde ekirala ku nsonga eno. Sooka owulirize ebigambo bino then tusooke tukwongereyo oba oliawo tukutwale mu nsonga yennyini weegenda okuba nga etambula. It's a very big market. It sits on 17 acres of land. The land was leased for 29 years. The lease. Oyo nno gwe nkuwa bamuyita Twaha Otimas nga sinaba kubanga mumalayo. Ono nga ye mwogezi oba spokesperson kye bayita Uganda South Sudan Traders Association. Nga association eno yavuddeyo mbu n'esaba gavumenti ya Uganda eyambeko ku gavumenti ya ggwanga lya Sudan okuzimba enguudo mu ggwanga eryo. Sooka omale ebigambo by'omusajja ono oluvannyuma nkutwale mu bigambo bya Ramadan Gori tugende ku nsonga yennyini enkulu. This is ending in 2042, but though it has some challenges where we need government of Uganda's intervention, like the issue of the drainage when it rains. We have also other critical issues where we need the government of Uganda's intervention because this market contributes a lot onto the Uganda's economy and
just a mere government's intervention will help. When we build this regional infrastructure, like we are building roads in Congo, these are not roads for DRC. They are roads actually for Uganda because they are going to take Ugandan goods. Now they have told me the road from Nimure up to the Juba, it requires construction because it's poor, and yet their trucks which are taking their goods there, they need a road. This is something we are going again to look into as government with the responsible entities, Ministry of Works, and we shall have a conversation as government, and we see whether we can replicate what we are doing in Congo, and we build that road. So when a conversation starts, and then sometimes you hear people saying, you have not built all our roads here. Why are you building the road in Congo? Why are you building the road in South Sudan? Because those roads, they actually, our roads, because they are taking Ugandan goods, and sometimes they make even more economic sense than some of the roads that we will just be building in areas where you are not getting a return on that investment. Kati no gw'owulidde asembyeyo gwe bayita Ramadan Gobi. Simanyi oba mumumanyi kyenkana ki, lwaki simubawo ekifaananyi kye wano nenjogera nga mukulagako. Oyo omusajja gw'olaba gwe bayita Ramadan Gobi, Permanent Secretary, Minister of Finance. Ministry ya Finance omuwandiisi ow'enkalakkalira Ramadan Gobi ategeezezza bw'atyo nti oluguudo oluva e Nimule okudde Juba lwetaaga okubanga lukolebwa, era nti bo nga gavumenti y'eggwanga Uganda bagenda kwozesa mu ekyo ekyali mu ggwanga lya Congo oba kye baakola mu ggwanga erya Congo. So bandigenda mu ggwanga erya South Sudan ne boozesa mu kiri ekyali mu ggwanga kye baakola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ne baconstructinga ekkubo eriyo okusobozesa abasuubuzi okuva mu ggwanga Uganda okutwalayo ebyamaguzi byabwe. Kakati ne tutegeezebwa nti Uganda mwe mukyali ku by'e Congo, mukyali ku by'e South Sudan, Uganda is undertaking similar road construction projects in the Democratic Republic of Congo and Burundi. Obadde okimanyi nti eggwanga lya Uganda waliwo oluguudo lwalwe lizimba mu ggwanga erya Burundi? Oli ku Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga nkugambye kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe, subscribing ku channel eno, okwate ku kadaka ka notification, obere nga otambula naffe ensonga nga zino, obere nga tozimiisinga. Eggwanga lya Uganda liri mu kuzimba, we twogerera bino ng'enguudo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Uganda eri mu ziconstructinga. Uganda yeemu erina projects ez'enguudo zekwasaganya mu ggwanga erya Burundi. Gwabadde takimanyi, kati nakyo ndowooza kitegedde bulungi nnyo, kubanga statement yino, Uganda is undertaking similar road construction projects in the Democratic Republic of Congo and Burundi. Lino neggulire lyafulumidde mu monitor. Ndowooza otegedde lwaki monitor omukulu buli wabeera agenda okwogera ajogerera bubi, lwansonga erina amawulire geereeta ndowooza nga tebandigaagadde. So kati muve mu munankaniza abali simanyi oli yakubye gundi, simanyi abali beekubye, simanyi bikoze bitya. Ensonga yiino wano, eggwanga lya Uganda wakati mu kuzimba enguudo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, wakati mu kuzimba enguudo mu ggwanga erya Democratic Republic of Burundi, ate kati okusinziira ku Ramadan Gobi, ono nga ye Permanent Secretary owa Ministry y'ebyensimbi ekulemberwa Matiya Kasaija, nga mukama we Yoweri Kaguta Museveni be bali mu buyinza bw'eggwanga okulonda okwasembayo okwawangulibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nno bano bali mu nsonga zino bazigalabanja oba bazitwala bwe batyo mu ngeri eyagadibengalye. Okuzimba enguudo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tekyasanyusa bannayuganda. Okuzimba enguudo mu ggwanga erya Burundi abatono abakimanya tekyabasanyusa. Kati njagala okutegeeza nti gwe abadde takimanyi nakyo kitegeere. Eggwanga erya Burundi, Uganda eri mu kubanga econstructing enguudo side eyo. Kakati ate mu ggwanga erya Sudan, South Sudan, Sudan y'amaserengeta,
ekulemberwa omusajja amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit, omusajja oli gwe mwalaba nga yeekojowera. Omusajja yatera okuwambala ekikofiira n'akwata omuggo, yagenda omusulo ne gumuyitamu ne yeefukirafukiraawo. Omwana w'amawulire yakwata akatambi ako na buli kati ebyamutuusibwako tebinnyonnyolwa. Omusajja oyo Salva Kiir Mayardit akulembera eggwanga erya South Sudan wamu ne munne Yoweri Kaguta Museveni. Kakati okusinziira ku basuubuzi bano abeegattiramu eyo association mbu be baasabye, era Bannayuganda bangi bavuddeyo nga beebuuza ddala baasabye oba wabaddewo ekiri emabega w'abantu bano. Naye nga yo statement efulumye ngikusomere nga mmaliriza. The permanent secretary to the Ministry of Finance, Ramadan Gobi, has noted that the government is considering developing roads in South Sudan to facilitate trade between Uganda and South Sudan. This follows a request by Ugandan traders in Juba asking the government of Uganda to construct the Nimule-Juba road and maintain a market that they leased from the government of South Sudan. Uganda is undertaking similar road construction projects in the Democratic Republic of Congo and Burundi. Ndoza abategeera olunyanyimbe ndoza tutegedde bulungi nnyo ensonga nti okusinziira ku basuubuzi Bannayuganda abatwala ebyamaguzi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'era bwe nkikugambye ne statement bwetyo bweri, baasabye eggwanga lya Uganda, gavumenti ya Uganda ebayambeko constructing ekkuba eryo. Kati mu ministry ne muvaamu omusajja permanent secretary amanyiddwa nga Ramadan Gobi, nga bw'omulaba awo bwe babadde mu summit eyo Annual Summit 2023 mu ggwanga erya South Sudan mu kibuga Juba, n'ategeeza nti Uganda egenda consideringa kino era bozese oba ndooza kwe bayita okwozesa to replicate okusinziira ku katambi nga ye bw'ayogedde, bozese mu ekyo kye bakola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, wabula Burundi tajogeddeeko. Naye ate nga mu statement ne Burundi batulaze wano nti nayo eggwanga lya Uganda liri mu constructingayo road projects gye ziri zigenda mu maaso. So kati wano ku Red Zone TV kiba kinkakatako bikuleetera, kirira mu comment section, teekako endowoozayo kino gw'okiraba otya? Oli musanyufu n'eggwanga lya Uganda lyagaggawala okutuuka ku eyo level? Oli mwennyamivu ne gavumenti ya Museveni okubanga tefudde kuzaawano? Oba okkiriziganya ne Ramadan Gobi ye kyagambye mbu temutunenya? Simanya bino bye mugamba nti simanya bikoze bitya, temunnazimba nguudo wammwe muzimba mutya enguudo eri? Uganda yeetaaga obutale ebweru waayo, kyova olaba nga Uganda mu nsi yonna yemu ku mawanga agakikola okugenda mu ggwanga eddala ne bazimbayo enguudo olw'okuba beetaaga obutale bwayo. Kati nze wano kinkakatako bikuleetera. Red Zone TV kwoli Sibambulidde Patrick nze mbeerawo nga nkuweereza, nyongera okukusaba bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kati kirirawo wansi wolaba ekigambo subscribe kinyigeeko, bajja kuleetera akagambo akade okanyigeeko bakuleetera oselectinge all. Nkulayirira ojja kubeera omu ku abo abasooka okumanya singa Red Zone TV n'abayitaddeyo ensonga zino. Neebaza Mama Kevin okuva Switzerland, webale kubanga obeerako ku Red Zone TV, webale kubanga at least obeera onoonya updates ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mama London ogamba otya mami wange, nkuwagala nnyo, webale kubanga gy'oli. Muganda wange Abdulrahman Ziwa, webale kubanga gy'oli, asinzira Oman n'abanga ate agenda mu maaso n'okubanga anoonyereza ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kati nze wano ku Red Zone TV nemba nga ate nange kinkakatako okubanga mbaweereza amawulire nga bwe gabagazze. Nenyongero bajjukiza mu subscribing ku channel yaffe endala gye bayita Breaking News Uganda, era njikuteera wano wansi mu bigambo. Link yayo njiteeka wansi mu bigambo awo, nja kusaba ginyigeeko osubscribing ku channel eyo channel nakutegeeza nti naye egenda kubeetuwa amawulire ag'enkyukakyuka, egenda kubeetuwa amawulire gonnyininyini agafaanaganira ne gano. Tuli mu kukola kye bayita Red Zone Media Group, era ng'eyo y'emu ku channels ezigenda okubanga zitwegattako omuli n'endala zenzize ngamba. Naye ng'eno gye bayita Breaking News Uganda, nja kukusaba bw'oba tonnakikola kirira wansi awo mu kigambo ekyo ky'olaba wansi one mu comments mweri ogisubscribingeko, okwate ne kade ka notification okole ekintu kye kimu, era ojja kubeera omu ku abo abaana ababasoose okuwanika Breaking News Uganda, kubanga nayo updates ezituwa amawulire gonna ge wandyagadde okubanga omanya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda.
nyongero bebaza abatambula naffe mwebale kubanga mutambula naffe mu nsonga zonna mwebale kubanga mubeererawo Red Zone TV. Sebambulidde Patrick Nzembera wano nga mbaweereza mbaagala nnyo era tuwuliziganye mu updates zaffe endala mu programs zaffe endala tubeere nga tukikwasaganya wano mu ggwanga Uganda. Abali mu ggwanga erya United States of America mbaagala nnyo mwaganda wange Cherubet oyo no munna Uganda temwewunya kubanga erinnya lye Cherubet bamuyita Cherubet ali mu ggwanga erya USA ekifo kye bayita sijja kibagamba naye nga ali mu ggwanga erya USA. Muganda nange James Bahati nkwagala nnyo USA n'abalala mwenna abatugoberera okuva gye musinzira okubanga mutugoberera mu Kiibi Serunjoji era naye ali side eyo mwenna mbagala nnyo okubanga mutambula ne Red Zone TV. Sebambulidde Patrick Nzemberawo nga mbaweereza musiibe bulungi mubeere bulungi tuwuliziganye mu updates eziddako tuwuliziganye mu programu zaffe eziddako.